ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Hello everyone, my name is Sammy K. I work with Unique Media, a gospel platform committed to sharing love and hope in our community. On 30th May, we will be hosting an outreach called Unique Girls Empowerment. Yes, Unique Girls Empowerment. Our mission is simple but powerful: to support and empower young girls between the ages of 15 and 18. Many girls in our community struggle to access basic menstrual hygiene products. So something that is completely natural often becomes a reason for shame, stigma, and even missing school. That is why our message is clear. Menstruation is natural. The stigma isn't. Through this outreach, we aim to provide reusable sanitary pads, soap, shavers, knickers, and other essential hygiene items to young girls in need. Our target is to reach 200 girls and remind them that they are loved, valued, confident, and beautifully created by God. But we cannot do it alone. We invite you to partner with us through donations, support, or simply spreading the word so that together we can make a difference in these young lives. If you'd like to support this cause, please contact us on +256 786 026 647. Join us as we stand together to empower the next generation of young women. Remember, menstruation is natural. The stigma isn't. God bless you. Okay, atwabuuzako mwenna aleba Unique Media nti mwasuze mutya, mwasibye mutya, bigenda bitya okusuza ku time gyolabirako video eno. Gwe agirabanga wakazuukuka afukamira obeere nga weebaza Katonda akuyisizza mu kiro. Bangi beebase balamu tebazuukuse. So naawe agiraba ng'olwedde oli ku mulimu okola, katusebe Mukama akuwe omukisa kuba tugamba ayita mu bikolwa bya mikono gyo n'abeera nga ate omukisa agukuwa. Weebale kubeera nga wakedde n'ogenda n'okola. Gwe atayagala kukola omunafu gwe tugamba bugambi, tusaba akuwe ekisa kye ofune mwoyo w'amagezi oyimuka ogenda okole. Samike ge mannya gange. Tubeebaza kubeera ku Unique Media channels nyingi, osalawo okubeera kweno, tubeera ate tukuweera ddala ekitiibwa. Olunaku olwaleero ndiko n'omwami ajaba yeeyanjula, naye nga tannaba kweyanjula. Njagala okutandika nga nkujjukiza nti byonna by'okola njagala omanye nti best friend wo oba mukwano gwo atasobola kulyamu lukwe yeggwe best friend wo. Betuyita olumu ab'emikwano weesanga nga nadde nzija kumakya ne ŋŋamba omuntu nabadde naye nti abantu betuyita mikwano gyaffe batubeetingako. Oyo gw'olaba tajja kulwa mu bufumbo wikazi, basiba ne ssente. Oyo gw'olaba ka bizinesi katandise tasobola kukaraninga, naye ng'ate tubayita mikwano gyaffe. So buli kyonna ky'okola manya nti gwe best friend wo. Sooli. Ekyo kikubeeremu nga tutandika programu ennaku olwaleero. Ssebo Mukama yeebazibwe. Amina ssebo. Olamugamba ki? Ssebo bitaata. Bulizaako ku balabi ba Unique Media. Abalabi ba Unique Media nsanyusa okubalaba. Nsanyusa okunkyaza ku channel eno. Mbadde nkulembera ku mitimbagano. Amina.
naye nsanyusa okuba wano, nsanyusa okujja nange mu studio ejjudde omwoyo kubanga omwoyo yasinga okwagala ebintu ebinyirira. Bayibuli egamba nti ali smart. Amina. Ayagala wantu nga wayonjo. Kyobala naffe atwetaaga tuli clean. Tasobola kukozesa muntu nga mukyafu. Yes. Nga moyo we munda mukyafu. Takwetaaga. Kasi studio ejjudde erabika obulungi bweti. Nzikiriza ddala nga ejjudde omwoyo. Mwebale omulimu. Naffe mwebale kubaayo nga mutambuza. Tutambulize eno nammwe ne mupushingire. Weewaawo Katonda atuwadde ekisa. Amina. Kyokka ate n'abatulaba n'abawa ekisa okubanga buli bw'ofulumya content ne bamulaba kikuzzaamu amaanyi. Yes. Bw'atalabibwa oggwamuko ku maanyi. Naye buli bw'ofunayo abantu nga 10 okusukkaawo ogamba kale ebyo 10 banninze. At least banninze mulimu omwoyo ayinza okuba nga obubaka bwabutudde. Weewaawo. Amannya nze Kisuze Emmanuel. Katonda yampita okumuweereza. Amina. Banga seppanvu. Ndi musajja mufumbo. Ba wa Sharon Kuteesa Kisuze. Kyalo omulungi mbatera okugamba abantu benyimirira mu maaso baba ninaano omukyala asinga obulungi mu nsi yonna. Yakanzalira ya obwana Just bunawe buti. Obadde alabumika. Tukyatwala. Bonna tugenda kuzaala abaana Katonda baana atuwa. Kyokka ate mpeerera abantu amagezi bazaala abaana be banaasobola. Nekyo kikulu. Naye nze ngenda kuzaala abaana Katonda banaasobola. Abantu bawa amagezi bazaala abaana be basobola. Kuba bo balina amaanyi. Naye ggwe nze ndi munafu. Ogenda kuzaala Katonda baasobola. Enjawulo gye tulina nze nje nnina nabo. Enjawulo eriwaawo. Nze ndi munafu nnyo okulabirira omwana n'ogwo. Omu bw'ati. Same nze ndabirira omwana. Sirina maanyi ago. Kati kyova olaba mbimulekera. N'abiddukanya. Nze nali luli nina ekiwejjowejjo nga nina omwana omu. Ngamba anaasoma anaagenda mu maaso. Naye omwana yava wa Katonda. Olunyiriri nalusoma mu Bayibuli luli mu Isaayo omwo. Nti abaana baffe banaayigirizibwanga Mukama. Kati nze njogera bwogezi nti bwe ayogera nti abaana baffe gona abayigiriza. Kati ate banaayiga batya nga tubaweeredde. Nze neewaayo ng'omuwanika keyampita okumuweereza. Njagala kubeera muwanika mulungi. Mpanika abaana be. Mbere mwesigwa buli kasente kampa mbaweerere. Buli kasente kantuusaako mbaliise. Oleme kwekuba kubanjawulo. Kakuwa nga kateekamu. Watakakuwa kati ate batuule. Ate okajjewa. Ate nkajjewa. Ye yabaleeta. Nze nali ndi muzannyo na mukazi wange. N'aleeta abaana be. Ffe twali twezannyira. Byammwe. Twali mu byaffe. Tetwabimanya na kubimanya nti balivaamu. Ffe twali mu enjoyment. Ye n'aleeta abaana. Tugenda okulaba nga bizze. Kyovula ate tukozesa na family planning. Tubeera mu enjoyment yaffe. Kati bw'abaleeta bw'aba tabaagala abaleke. Kuba alinayo be yaziba olubuto. Bayibuli egamba nti n'aziba olubuto lwa Saara. Bayibuli egamba n'aziba olubuto lwa Kaana. Kiba kitegeeza yalina obusobozi obwo. Oba tayagala abireke. Mwe mwali mu byammwe era nakati mubeera mu byammwe mulabira. Bwe bajja kiba kitegeeza abatuwadde tubeera abawanika. Era n'omukazi ne Sharon mugamba munnange beera omuwanika omulungi omusajja asanga abaana be nga bagwanidde. So ke kali ogamba abantu bazaale abaana be basobola. Bo balina amaanyi. Kwabo balina amaanyi. Bo basobola kugenda ne bakola. Bo banyiiya buli kimu bagira. Naye nze neekwaso nze ndi munafu. Gojja kuzaala ye baasobola. Ye baasobola okulabirira. Kuba asobola okulagirira Sami nti genda oweeyo omusajja oyo akakadde. Muwe omulimu. Namukubira mba ndi awo nga Sami ankubidde nti musumba wali waneeno akalimu osobola okukakola nenzija. Kati mba ntegedde nti yaguyisizzaawo tebyaga maanyi gange. Ndabirire bali abantu be. Ntuula ku dduuka lyange mba ndi awo ng'aleese omugozi gw'obaleeta.
yabeera amugambye genda awo yamuwa n'obusobozi gulo engatto ezo lwanze nedduka ly'engatto yaba amuwadde obusobozi obwo kati naako statement gyoyogedde ne mu birala bye tukola nkulu nkulu n'oba olina dduuka olina bizinensi agwe tolina maanyi gagiddukanya bizinensi nze nali nagiteeka awo kati ogitaddewo ye yagikuwa ye yagituwa n'okugirabirira yayina alabirire bizinensi ye wabi si wabi ate nange bwekakola extension ogirabye bizinensi yagituwa kaba kajja kukola kale bwatyo era mbaweerera amagezi bo basigale nga bazaala abaana era okubeera wali mbawulira abantu baga zaala abaana bosobola zaala bosobola naye nze ngenda kuzaala Katonda baana asobola okumpa era nze mukyala wange namugamba yambuuza abaana bameka ne mugamba bonna Katonda baana atuwa betujjuza tujja kubazaala kuba ate ndi mmalirivu okubeera n'omukazi ogwo omu ne mugagwe kasitaanaako abaana asobozesezza nabaana notabaako buzibu bwonna muleeba kati emirundi gyonna gyagenzeyo muleeba avaayo mulamu neneebaza ne mugamba Mukama osobozesezza weebali ne sente n'azituwa kati twakajjayo obwo buna lwaki obuyita era bwana bwaffe bulya twakajjayo abasajja abo bana oli musajja kati abasajja bana abatuwadde Katonda n'atubeeza okututunuza awo ndi musajja muweereza okuva mu Harvest Teaching Ministry ekulembera Musumba Gerard Mukuye nkulira ebintu bingi naye ebisinga bensinga okwenyumirizaamu nze nkulira mbere abasajja kyokka era nze nkulira okugatta ku kanisa abafumbo wenjagala wetugenda otambulira weewaawo ogambye gwakulira nze nkulemberamu abasajja abaami sibakulira bukulizi bakulembera ate gwe akulira n'okugatta abafumbo abagenda mu bufumbo abayingira obufumbo kale kakati ndi musomesa waabwe amiina wetugenda okugenda tunagendawo walokoka bulokosi nalokoka saali mulokole kakati nazaalibwa mu famire enkatuliki so briefly njagala ompe ku njawulo wakati w'obulokole ne okutwaliza mu ddiini wakati gwaliko mu ddiini neno gyoli obulokozi gyendi Katonda yafuba okujja gye tuli eddiini yenjaga y'abantu tubuzaabuza tutubuze zomanyi nkwata mpola ndwawo tegeera nange nga naye woŋŋambye ku kyokuzaala nange kano kankubulira ekyama kyawe ndwawo tegeera so ntwala oliganze nange njagala omusajja omu yagamba religion is an opium to the eri abantu nti njaga kanyonyolaako eddiini abantu be bafuba okugenda eri Katonda mu ddiini naye mu bulokozi Katonda yafuba okujja le tuli Bayibuli egamba nti bw'atyo bwe yayagala ensi n'okuwaayo na bw'atyo yatunulira ensi n'agyagala bwagazi n'atunuulira nze ne Sami mu maaso n'agamba nti bwe sisobola kutaasa bantu bano nenzisaawo refugee camp bano bwe baba baddukira ekibuga ekyokuddukiramu nga ye Kristo kyova olaba ye bwe yajja gye tuli n'agamba asitudde ekisinga obunene tuddukire gy'ali n'agamba buli ayagala okulaba obwakabaka bwa Katonda nze kkubo nze mazima nze bulamu ye yekka yayogera ekigambo ekyo mu nsi teri mulala nze nsomye ebitabo ebisinga ebitabo by'Ababuda ebitabo omuntu eyasinga nali nkyali mu nsi abantu abasinga okunsembeza ku Kristo baali babiri omu bamuyita Mark Gandhi omulala bamuyita Michael Jackson
bakusembeza nnyo bati. Mark Gandhi yayogera abantu abamu bali mbuuza musajja omumanyi Mark Gandhi nga muyindi yaleetera independence buyindi. Yes. Kati is referred as one of the wise people in the world that has ever had. Kituufu. Kati bwe yali ku kitanda nga naatera okufa okutuka bamubuuza Mark Gandhi, kituufu tolina ddiini, kituufu tolina kukkiriza, kituufu tolina kyoto, ate waabo waliyo amadiini mangi ne bakatonda bangi bayitirivu. Kati ne bamubuuza nti kale singa walina ekintu kyeweekukutiriza kutubuulire waali badde ki? Mark Gandhi naga asomye ebitabo, awulidde buli muntu, agenzeeko ku bantu, naye abadde yeetegereza abantu bano babiri, nga yeetegereza omusajja gwe bayita Yesu Kristo, kubanga bonna baali babaddeko ku nsi. Has proved nti abo abantu bombi bayimirirako ku nsi. Yes. Neyetegereza ne Muhammad naga naye omusajja ono Yesu alinamu ekintu, waliwo ekintu. Kati teyagenda nnyo maaso naye akokokka ke yayogera kamala nagamba nti alina, there is something. Singa mbadde njagala kumugenda deep, waliwo something about him. Ekyewuunyisa ebitabo byonna abalina obudiinidiini abalina bukatonda beekuusa ku musajja oyo, bonna bakireyiminga tuweereza oyo. Ababuda boogera ku musajja oyo in the either way, bayinza omubiitinga biiti naye bamwogerako, tebamuggyaawo mu kifaananyi ekyo. Kiba kitegeeza ono ye fulukulamu. Fulukulamu tegeeza ki? Olugundi ke kantu kana gundi eno abaana gye beesuubirako ke kakwatiridde. Kana akantu kwesuuba kano ye fulukulamu oba ye pivot point. Yes, abantu bonna kwe bakuswingingira era we katabaawo tegoba eri swing oba togirina batusobola kuba nayo. Kati Michael Jackson lwaki mwogerako? Michael Jackson bamubuuza, who are the greatest people in the world? Nayogera bwati, nagamba ngenda kutandikira ku namba 3. Nagamba namba 3 yenze. MJ yagamba abantu abasinga amaanyi mu nsi yonna bali 3. yeronda in fact bamugamba famous. Famous, the famous people in the world. Naga ngenda kuwa 3 abasinga. Yagamba namba 3 ye reality. Nagamba okubiri papa Vatican. Ne bamubuuza namba 2 omwadde papa nti ye bali balowooza yagenda okusooka. Naga gwe kyogamba osinga papa. N'ababuuza genda mu nsi yonna ne mu Africa ennyumba ey'akasiisiro jasangayo oluyimba lwange, mbulira oluyimba lwa papa oluliyo, ne bakkiriza. Era ki lindako bamusaba 3 n'agamba owokusatu yani yeye owokubiri papa. Kati namba emu n'abagamba agezezzaako nnyo okugyawo omusajja oyo, ne buli wamu wagenza amusanga. N'abo abalagamba nti tebamukkiriza at least bamwogerako, bamumanyi nti waali. Era ekimu bamwogezaako baagala muvuganya kumugyawo. Tosobola kugyawo kintu kitaliiwo. Tekisoboka. Ne bamubuuza yaani oyo, n'agamba Yesu Kristo. So abantu babiri bakusikiriza. Abo babiri. Ng'ate ensi ebyo ebiseera bali bagamba Michael Jackson ye gwakubiri wa devil. Ebyo bantu bagamba nga ati yali wansi yeewo. Kati nakitwala nagamba olaba naye vaisi agambye tebannange oli yatusukkako laga oli muzibu. Kati abo abantu bandeetera okugamba nti linda waliwo ekyama wano. Kati eddiini twabeeranga mu Bukatuliki nga ffe tufuba, era obalaba nakati bafuba, abantu batambuza ebigere mbu balabe Katonda. Kyokka Katonda ebyo yabitukolera dda. Sami ebyo Katonda yabikola. Tetulina fuba, tetulina kufuba, yatugamba tukkirize, tukole eki tumukkirize kyokka. Ebirala byonna binatwongerako. It's just faith.
waliwo bempulira bagamba nti well nange ekyo sikikiririzaamu ng'omuntu bempulira bagamba nti tubonaabona ku lwa Katonda tosobola oyo Allah gwosobola okubonaabonera ku ye kubanga ye Allah ne bamalayika bo basobola basaalira nabbi ffe tetusobola kusaabira Yesu osobola okusabira Yesu Yesu yanyamba nze tosobola kubonaabonera akuyamba tosobola how okubonaabona yakujjawo dda ntambuza ebigere ate mulabe tekiriiyo ayagala nnyo okundaba mu pain nti mmale okuyita mu pain alyokajje nti ate alyoka alabike neva ekyo yakijjawo yakisangula yagamba nti atutte ekisinga n'atugamba kiwedde era bwe yakimala yagamba it is done olulimi lwe lugamba yagamba it is done kiwedde ekyo bwe yakimala n'atugumya n'atugamba nti mugume agambe kisiikirize nkijjeewo luli twali tetwetuukira luli twafubanga ng'abantu batuuka nga n'entiisa yaliwo nnyo mu weema ya Musa twalina feezi 3 ez'okuyitamu nga musooka mu luggya ne musala ebisolo ne mukola ogundi ne mukola kakica kati abasiraamu be bali mu kukola okusala ebisolo ogwo musayigwa yagumala replaced Yesu okulabika ku nsi ya replace buli kintu kyonna ekyalimu amaanyi ge buli we yatuuka yakimalamu amaanyi bwe yayita Getsemane lusuku n'alujja olubanga terukyawunya n'agenda ku puulu puulu yali ewonya abantu bwe yamala okuyitako je teyagikozesa nagikozesa n'amazzi teyagabimbisa n'omusajja teyagwamu kiba kitegeeza amaanyi yageddiza tebikyakola yagamba bugambi musajja gwe tambula okoleki ogende buli wamu we yatuuka entaana bwe yatuukawo n'agimalamu amaanyi neba nga tekyakola buli ekintu abantu kye baali beekwatako yakimalamu ekyasembayo kwali kuyiwa musaayi buli gwe twayiga abantu gwe basalanga kusala ebisolo naguyiwa ogwo nagwo naguyiwa ate yayirako n'amazzi ate tugamba nti amazzi bwe bulamu bintu bibiri ebyamufubutukamu omusaayi n'amazzi n'ata obulamu kyova olaba yatugamba nti bwe tumuyingiza munda okuva mu nze amazzi amalamu galivaamu nze out of me living water shall flow kati bwe mukkiriza n'ayingira munda mu nze mba sikyetaaga kibumbe n'eki okukivunnamira si kyetaaga kutuma netuukira ekitimbe yakijjawo ojiji yaliuza n'atugamba kati mutuuke ne tujja ku Namulondo kati twetuukira na kati essaawa zino tuli mu kwogera naye tumanya kyatulungamiza era ffeno mu Katonda tugamba tewali kibaawo nga yetakkiriza okimanyi nti neeno gye bwe tuli yabakkiriza ekyo nkimanyi tutuukewo wano bwe tuti tukole kino ekintu kye tukolamu ye yalungamizza omuntu eyatukoledde gundi studio eno bweti nze bwenzikiriza nange wenzikiriza nti bwe yatutuddemu kati bw'abanga tukola ebintu bwe biti ye najja n'alabika kati nfuba ntya ngende ninagenda mu kibumbe nfunamira ekibumbe nyambe ekibumbe byonna yabissa wansi temuli maanyi byonna byazikira bwonna obubumbe bwonna tetukyakola ezattaala kugikwata tugende mu maaso ga Katonda mbu alabikire mu ttaala eyo tetukyasobola tetukyetaaga kubeera na nkwaso tetulina kuba na magineti nti otega mutege tetukyasobola kuba nti wano olina okumutegera wano olina okuba okwatiranaga kwata bulungi noonya netiwaaka takyalina netiwaaka eyo nti wano kati bali bayambukanga ku nsozi ne batuula eyo ku nsozi osami osobola okukola olusozi ewaka naye ndaba abantu nagamba nti agenda ku lusozi ennaku mmeka kunoonya Katonda kati buli bwofuba olabe Katonda oba oyingidde eddiini naye abantu banakategeera ako kabanya buli bwofuba
ng'owulira munda mu ggwe tomulaba kiba kitegeeza ali wala nnyo ku ggwe ye okusembera waali kabanguyize Sawulo Katonda bwe yava waali ye yali afuba omulaba yamalirizawa yayingira Sawulo kitegeeza buli wofuba ennyo okulaba Katonda oba ogenda kuyingizaawo eddiini ogenda leeta ddiini kubanga wobeera ng'okola ebyoteekeddwa okukola ajja yejjira tomunoonya tereza ntambula zo gwe tereza ntambula zo nze ninamu ekigamba nti Sawulo singa yeenenya yali badde addamu okuwulira eddoboozi ly'omusajja yali badde addamu okuliwulira namugaa yasobya kubanga mulimu abasajja nze bempita the mighty men of valor basajja bannaggwano abo balaba ekitiibwa kya Katonda baasobya ennyo Dawudi Katonda gwayogerako n'agamba nti yalina omutima ng'ogwange oyo musajja yasobya emirundi mingi naye omusajja oyo buli yamanya nti nannyini buyinza amudduseeko mavivi kwenenya yaddayo ekyo kye tuyita empuku ya drum sami ne bakutwala ne bagezaako empuku ya drum bw'osoma story eyo nze nagiraba kati tutwale kale empuku tugende mu mpuku kati jjayo ekifaananyi ky'empuku empuku efaanana eti empuku ebamu ekizikiza teri masanyalaze tewali masanyalaze empuku ebamu ebinyira n'ebirala empuku ebamu emisota bw'oba oli mu mpuku eyo wansi supply of food tewaba amazzi gaba matono nnyo oba tonaaba kuba kubonaabona Dawudi yeebonereza naye nga tafuba kumunoonya yeebonereza nga yo muntu yagamba simanyi Katonda mboneredde naye yali akikola kwebonereza si kumunoonya anti kati musumba we tufunidde confusion awo kuba abantu abasinga bafunidde confusion kati bakwate ekyo bagamba olaba Dawudi naye yeeyawula yagenda eno okunoonya Mukama tebakitegeera nti yali yeebonerezanga ye ku lw'ebyo bye yali akoze Dawudi yali ayise yawulira conviction mu ye munda conviction is different from what I like conviction sami wejja kwesalira musango okubuzaako emirembe yes olema okukola ekintu ky'otalina kukola conviction bwejja nti sami otandike this channel yes olema okukola ebintu by'olina okukola ebirala paka w'okituuka ekyo kati conviction teringa kintu kyenjagala kukola there is something I want to do and there is that intuitive sense of God what he wants you to do kati intuitive sense eyo bwejja omwoyo wa Katonda buli walumiriza kiri tekirimu ye kumunoonya kirimu gwe kwebonereza kyova olaba n'oluusi nina ekintu kyegenda okwogera abatulaba bagenda kifunamu bulala ne bajja kuntegeera kasita obagambe okusiiba tekuleeta Katonda etopiki nga ndala bannaye nzikiriza jakuleeta lulala kubanga kizitoye naye gaziya kigaziye tujja kugendayo budde tulina kati kigaziye okusiiba abantu yayogera mu Isaaya n'ababuuza nti mwe musikwe kuno okusiiba kwe nayagera bali beesiiba ne beesiiga evvu yoko yakugoba baali tebasiiba baali basiiba naye yakugoba kakiba kitegeeza okusiiba tekumuleeta yes okwerumia that pain that you go through tekimuleeta ayagala conviction aba ayagala conviction eri mugifunye ddala kyemuliko in fact okusiiba kwe tulina okuba so basically tetusiiba ku lwa Katonda tusiiba ku lwaffe not him fe tulina okwekolako osiiba weekoleko to purify inside you yes kyova olaba kati abasiraamu tulina enjawulo y'ensiiba yaabwe naffe fe
bo basiiba to change the meal oba the timetable of eating naye Katonda tatudde mu lubuto Sami nti bona amuyire emmere ennyo nti tagenda kujja Katonda tatuula mu lubuto yes tali mu inside our stomach nti bwe tunaamumma emmere nti ajja kujja atule mu lubuto alabike neo ayagala consecration as lwaki tusiiba is to have consecration buli bwomma omubiri emmere gunafuwa ne gutalema kukola bintu byolina kukola nga buli byolina kukola bulijjo bwe gunafuwa gusalako supply gyolina okukola ekivaamu ng'otuula nga weesala ku biri ebintu ng'otuula kyova olaba mu kitabo kya Danieri bo baakyusa n'emmiiru nti ennyama ejja tuleeta okubajjagala ennyama ejja tuleeta okugenda mu ttooyi katuli ebijanjaalo tufune enough time ebijanjaalo digestion yabyo teringa ya nnyama ne bo ne batwalako that time they only drink and vegetable bo baalya doodo omubiri gunafuwemukko bafune time with their God bafune time ne Katonda waabwe Katonda ayinza okwogera naawe Sami nga towulira ng'oli mu birala kyokyo kituufu osobola okugenda ku lusozi n'osaba n'ayogera n'ogaana Katonda omulabe bino byaŋŋamba eddoboozi naga alina eddoboozi siriirye lya mulabe kati eva ŋŋamba abantu okusiiba tekuleeta Katonda kisinziira ensiiba gye tusiibamu kuba n'abasiraamu bakugamba basiiba naye bo bamuleeta kuba bamusembeza waali so okusiiba tusiiba tubeeko bye tutereeza munda muffe to purify inside us naye tekireeta Katonda because we believe we twetereeza nga ffe munda yajja kujja ye ng'ajja kuba atuula watukuvu atuula watukuvu atuula wanyiride yajja kujja buze agambe there is now silence I can come so kitegeezwa ne weerumya enjala ajja there is a question toyina nnaku z'ogenda ng'oli bize nga tolidde era ne luziba ajja kati okusiiba tekumuleeta Muzumba yakunoonyako mu topics enjala naye onyutuddemu kubewo toki kati okuddayo wali eri ewaffe nti kugundi the region and the salvation so religion people try much ogenda gyali bagezaako n'aleeta ekibumbe kino n'aleeta amazzi n'agafuuyira mugundi olwo n'anoonya Katonda alabike Katonda tali mu mazzi Katonda tebamutereka oba omukendeezezza nnyo oba omukendeezza nnyo kubanga ali mu kacupako k'amazzi k'otambula nako ali mu kibumbe awo ssebo mwomuterese okijjayo noga Katonda ali awo Katonda waffe si wa network siwa mulongooti nti omala kuba nnyo ŋŋoma n'oyimba twabeeranga mu ssabo n'oyimba ne balyoka bajja bakatonda atali bw'atyo tetumala kumusanyusa muyimbe ennyimba ezimugira tumugire presence ye teditaminingibwa bikolwa byaffe semba nako kwekyo ditaminingibwa ki presence ye ya determine himself Bible egamba he is everywhere so but your presentation ekuleeta okumulaba ye kasita atunula ng'alaba otuukiridde otuuse ajja nedda he is there you find him there Katonda gyali mu ttooyi yes naye ngamba okujja mu bulamu bwa oba nkyogere ntya kiki twali tugamba nti conviction eriwo ogifuna okumurecevinga kirala n'okulabika mu buliwo oyogera ku receivinga kati okurecevinga waali Katonda atambula naffe buli wamu naye okumutingiza munda it is conviction muggwe munda Bible egamba nti okkiriza na mutima gwo n'oyatula n'akamwako
after you getting that conviction munda mugwe n'ogamba nti naye neetaaga okulokoka naga bino ebigambo byempulidde bituufu nagamba asiina kintu kirala kyeninza kati kyovola bayibuli egamba nti okugenda eri Yesu tuwalulwa taata ye yakuwalulwa nakutuusa mu maaso ge n'ofuna ekisa mu maaso ge bw'otuukawo bw'oti ye omwoyo omutukuvu n'akuwa that conviction bayibuli etutegeeza God is ready to receive us like a prodigal son. Taata yali ready okureceiving omwana wonna wajjira teyabuuza bibuuzo era bw'osoma olugero olwo bayibuli ga yamulengerera wala n'agamba abantu batandike okutta ebisolo kubanga omwana yali azaayazeemu okulabika kati ffenna twava mu mikono gye eno mu nsi we tujja tuba twatoloka kuva mu mikono gye kati buli we tukomawo bwati akulabira wala nagaa kati Sami ajja tatunoonya nagaa kati Sami alabise okujja nagamba bwedda tumulindiridde twali tulindiridde oyo omwana nagamba nemutandika okwejaga nemutandika okwejina eggulu bamalayika ne batandika okwejaga Sami ogenda okutuuka okwatula booti the heaven is already open. Kyovola abantu simanyi oba wali n'abatulaba banajulira nti olunaku lwolokoka, let me say the first 30 days oba 60 days owulira nga osobola n'okulagula osobola n'okwogera ekintu n'okirabako kubanga bakulengerera wala amaanyi agaba gakuliko ekisa ekiba kiri wali olabyeko abantu wali obaddeko abantu we babatiriza okwakubatiza okwaffe okwabukirokola do you see them buli bava mu mazzi abamu nga boogera ennimi abamu nga waliwo akuba amazzi mwena n'abakuba bagenda okumubuuza okudde ngunaga atamanyi gyabadde alabye omuntu ayambadde ebyeru akiramu ebyo ebintu those moments kwegamba oba okoze okwagala kwe tekimulwabeera nakulobera aba kumpi nnyo kuba oba oyingidde mu environment ekyo valaba nabulirako enjiri yagamba make kolawo surrounding ereeta Katonda the environment esobola Katonda mwasobola okukolera make a space Katonda ye mwasobola okutuula akole enewe abyaddala waliwo environment zetubaamu nga gwe n'oba otuukiridde otya tajja tasobola ekyo kyo kituufu ng'otudde mu environment eyo tasobola ekyo nakyo kikulu ekya environment nze nagamba omuntu omu ng'ojjudde Katonda muli munda oyingira essabo emizimu ne gisula ebweru nga Katonda atudde mu gwe oyingira essabo emizimu ne gisula ebweru kyabaako bulumu ndikubuulira oli ngamba kale